omukulembeze wa NUP People Power Honorable Kyagulanyi yansabye okutegeeza eggwanga nti abantu be bamuwadde nga babayita bukuumi bwe ye tagenda bakiriza eyo kye bayita security si security kululwe kubanga test esooka ebalemye. They failed their first test. N'olwekyo tagenda bakiriza kubanga babaddewo nga bamutulugunya ne batabeerawo kye bakola. Actually abamu ne benyigira mu kumubonyabonya n'omukola ebintu bwe bityo byonna. N'olwekyo ye agambye nti eyo security agiganye kubanga si security wabula bantu be bamutaddeko okumunyigiriza ogenda maaso n'okumubonabonya. Tubadde bakutunganira wano okulaunchinga manifesto naye engeri police gye yeeyisiza ne tulemesa okutuuka wano tusazeewo okugenda maaso n'okutongoza manifesto yaffe ku lunaku lw'okutaano olwa wiiki eno era okutongoza okwo kugenda kubeera ku office yaffe eya Western Uganda eya Mbarara eri mu Mbarara municipality. Ekyatuuka ku Mwami Kyagulanyi kyali kyenyamiza nnyo kubanga omukolo gwali gutambudde bulungi naye nga kigambibwa abadde yakafuluma wali ku kifo ku ate n'afuna akakuubagano n'ebyokwerinda. Ebifaananyi bwe bityo si birungi kwegamba tebitulaga ekifaananyi kirungi eggwanga. N'emmotoka mpya tukumwagirabye kiki abo babadde bamukuuma repooti ki gye bagwa kiki ekyabaddewo. Ebyo byonna ebintu byabadde olunaku lwajjo tukyali mu kaweefube okulaba nti kiki tufunye. Tugezaako mukubira essimu atubuulire oludda lw'ebiki ebyabaddewo tusobole okutuukira ddala ku nsonga eyo. Naye ffe nga kakiiko k'ebyokulonda tugenda okutuula n'abo bonna kubanga ebintu ebizimbe bitulina mu ggwanga tusobola bimalawo bwe tutuula ne tuteesa ne tukaanya kiki ky'okukola. Lwekyo tugenda okutuula n'ab'ebyokwerinda. We want to find out what exactly happened.